visitation. We pray for those crushed by additional depression or long-term suffering. Jesus, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Holy Mother, pray us through. Maria omutuukirivu nnyina Katonda otusaabire ffe abaddukira gy'oli. Mbe Maria ekitiibwa kiro ekya paati mulwazi etazikibwanga muntu. Yesu yayagala okuteekebwa mu ntaana empya ate engumu ey'ekiyinja okutegeeza nga bw'atuula n'essanyu mu myoyo emikakafu mu ddiini ekitayingibi. Ayi mulokozi omwagazi w'abantu abatukuvu, emyoyo gyaffe ogimanyi nga bwe giri enjeru era nga si mirongoofu. Mulimu gwo okutuwa enneema ey'okugiddaabiriza. Mumaze okugyozaamu ekko ery'ebibi, ginyirize ng'ogikakasa mu ddiini. Kibeeremu omuweka okutuusa ku lunaku lw'okuzuukira, okugabana naawe mu ggulu essanyu eritagwawo. Kitaffe ali mu ggulu, They crucified my Lord. Journey of that cross. As we have reflected on your suffering and death, help us to carry its meaning into our daily lives. Teach us to love as you loved, to forgive as you forgave, to serve others with humility. Give us the strength to carry our crosses with faith and to trust in you during times of pain and difficulty. May your passion inspire us to turn away from sin and to live as true witnesses of your love in the world. As we leave this place, remind us, guide us, and protect us until we share in the joy of your resurrection. Lord, we pray. Lord, graciously hear. Kubanga Yesu Kristo teesaamu kantu neyeewaayo mu mikono gy'abamukyaye n'atufiirira mu bulumi obw'omusaalaba. Tukwebaza olw'okutambula wamu naffe mu kkubo ery'omusaalaba nga tufumiitiriza kukubonaabona n'okufa kwo. Tuyambe otuteeke ebyo bye tuyize mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tuyigirize okwagala nga bwe wayagala, okusonyiwa nga bwe wasonyiwa, n'okuweereza abalala n'obwetoowaze. Tuwa amaanyi okusitula emisaalaba gyaffe n'okukkiriza, n'okwesiga ggwe mu biseera eby'obulumi n'ebizibu. Okubonyaabonyezebwako kutuyambe okwerabira ebibi, era tubeere abajulizi ab'amazima ab'okwagala kwo mu nsi. Nga tuva wano, beera naffe, otulungamye era otukuume okutuusa lwe tulifuna essanyu ery'okuzuukira kwo. Ayi Mukama, tusaasire. Ayi Maria omubeerevu ayoleddwa, tulyoke tusabire Yesu Kristo bwe yatusuubiza. Saasira ayi Maria otugendema Mukama ali naawe, waliwo omusambakazi bonna ne Yesu omwana w'endalo n'omukisa. Maria omutukuvu Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paatri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye
kakano na bulijjo emirembe n'emirembe amina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu amina. God is good all the time. Totusunguliranga mirembe na mirembe. Yesu n'emikisa atuwe emirembe. Tusabe Papa mukulu waffe Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, weeyagala bukolebwe mu nsi nga bwe bukolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe. Kubanga walululasi motufiirira ku musa. Bajja kuzannya emizannyo egiraga okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bayongere okunnyikira ekigambo kye tubadde nga tubasomera. Twabayigiriza nti obudde buno babuyita Easter Triduum, kuba kusirika. Era mbalabye mu nguudo okuggyako mu budde obw'okuyimba. Naye obudde bonna babeera basirifu kubanga twatandise mmisa jjo etwala obudde obuwanvu ennyo ng'emala ennaku 3 gye tuyita Easter Triduum. Nze Nankumba Rose ne batwesiga okuyigiriza abaana naye ng'era ekinyusa ekisinga kubayigiriza ddiini na mpisa. Omukama abawa omukisa. Nankumba Rose. Nze akulira ebyeddiini mu St. Teresa Namiryanga Girls Boarding Primary School, ebyentendereza. Olunaku lwa leero lwa Good Friday. Abaana baffe tubayigiriza okujjukira okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe tukikola mu ddiini yaffe ey'Abakatuliki. Abaana bano tukikola buli Lwakutaano ku ssomero. N'olwaleero twagadde okubalagira ddala ekifaananyi n'abantu abalala kye bakola ne tutambuza ekkubo ly'omusaalaba mu nguudo. Ne tubeera nga tubayigiriza ddala ebyo Mukama bye yayitamu. Mu kino abaana bayiga empisa esookera ddala ey'obwetoowaze. Yesu Kristo Katonda ddala naye yeetoowaza n'afuuka nga ffe abantu n'akkiriza okufa ku lwaffe. Abaana baffe bayigamu empisa ey'okwagala. Yesu Kristo yatwagala nnyo kwe kutufiirira ku musaalaba. Okutambula ekkubo lino eggwanvu abaana baffe tubayigiriza obugumiikiriza. Yesu Kristo yagumiikiriza, yakimanya nti ajja kufa naye n'akkiriza okutambula mu nguudo agumiikirize naffe tuyigireko empisa ennungi ey'okugumiikiriza. Ebyo nno tubiyigiriza abaana buli we tuba nabo. Abaana baffe tubayigiriza okusaba ne babeera nga bo basaba mu bulamu bwabwe obwa buli lunaku. Bwe tuva wano tujja kufunayo ne saaviisi akawungeezi.